Linus Zedriga, Deputy President owa Northern Uganda owa National Unity Platform, bamuleese mu kkooti oluvannyuma lwa UPDF okwegaana nti baali tebamanyi gyali era nti bo baali tebamanyi bimukwatako. Kati kino munnange kikomezaawo ate debate eya forced disappearances nti kuba kuwamba kuba kukwata. So nga ate ne Secretary General owa NUP Lubongoya akakasizza bonna abalina okwemulugunya aba NUP abaali beesimbye ku bifo ebyenjawulo okugenda mu kkooti bwaba nga babaako n'okwemulugunya bonna baleme kubeera nga beesigiriza nga bagamba nti ndaba ne Robert Kyagulanyi Ssentamu teyagenda mu kkooti naffe tetujja kukola ki tetujja genda mu kkooti kubanga obwo bujulizi bwetaagibwa. Kakati munnange era Fred Nyanzi naye talutumidde mwana bw'atyo batandise okubeera nga bateekateeka okuba nti agenda mu kkooti akalulu akabbibwa Kawempe South. Okay, tusookere ku Linus Zedriga tugende ewa Fred Nyanzi then ye Lubongoya agenda kweyogerera mu katambi kengenda okubanga nkuwa eddakiika yonna. Munnange tuli ggulu Deputy President Northern Uganda owa National Unity Platform bw'atyo ku lunaku olwokutaano alabise mu kkooti oluvannyuma lw'okumala kumpi ebbanga eryagala okuyingira mu myezi 2 nga kuba kati omwezi gwaggwako kale ebbanga lya mwezi katugambe mwezi nga abuziddwawo. Kakati munnange emisango gye bamusomedde omulamuzi Augustine Arule wali Gulu Chief Magistrates Court gyaku inciting violence kukuma mu bantu muliro era ne bamusindika ku limanda paka ennaku z'omwezi nga 17 February. Kakati kiba kitegeeza nti munnange ebbanga lyamaze nga taliiwo nga bagamba tali Gulu batugamba nti budde bamukumira mu barracks. Kati kimaze okubeera nga munnange ate kibeera keria nti Chris Magezi bye yali ayogera nti bo tebamanyiiko amagye tegamanyi wagyali era mbu tebali mu case za missing members mbu eby'abantu okubulawo bo tebalina kye babimanyiiko. Kale munnange abakulembeze wali Gulu West Nile region bwe batyo gye buvuddeko beemulugunya era omukulu Ismail Tuku Lugbara Prime Minister ng'agamba nti Zedriga okubeera nti abadde ali mu nkomyi okumala ebbanga eryo lyonna lyonna kikyamu ate nga kiraga enkola etatambulira ku mateeka. Bwe tugenda Kawempe South, Chairman Nyanzi kugambye nti already yategese dda ttiimu ye Kabiriiti okubeera nga ate batunula mu nsonga y'akalulu ddala ddala akalulu baakakwatamu ekitali kyakubuuza oba nedda. Kati ebisingawo awo tunayongera okubeera nga tubimanya naye nga already ye Secretary General owa NUP Lubongoya yakubye omulanga eri bonna ab'emulugunya bagende mu kkooti baleme kutuula butuuzi kubanga nti NRM ebufudde mugano nti bajja tukesera bagambe nti ati mwagendako mu kkooti tekibangako bwe kiti nga bwe mwalaba wano mu biseera bya COVID bwe baakwatanga abaana mu biseera by'akalulu kali akawedde bwe baabawambanga kuba bwe twasooka okutegeera okuwamba ennyo nga bwe bagenda okuregisteranya emisango ku poliisi nga abapoliisi beebuzaabuza tebaregisteranga misango eyo n'okutuusa kati bo bagamba tebagimanyi kubanga abantu abo tebabamanyi tebalinayo misango gyawaabwa kati n'olw'ensonga ebasobola okubeera nga babeegaana. Kakati na bino biyinza okwetaagisa kubanga obujulizi bwetaaga okuvaayo DR forms ziveeyo tutegeere tulabe naye nga munnange aba
maintenance palace nga bulijjo nkujjukiza entakera nti balina solar systems mu busobozi bwo bwonna. Bw'oba olina ennyumba katugeze ng'eri mu kyalo eyo tulina amasannyalaze, oba maintenance palace osobola bapatana kwa balina ebyamazzi n'ebyamasannyalaze ne babikuteerayo byonna n'amasannyalaze ne bakukola. Ate ng'ennyumba esobola okubeera ey'omulembe ng'erimu amazzi na buli kimu, ekiyungu ekizungu na buli kimu nga n'amazzi agookya mu kiyungu osobola okugafuna kubanga balina water heaters zikozesa solar. Hillside View Apartments bano basange wali ejjanyi ku church Entebbe Road. Bw'otuuka e Namulanda ekitende oba ekajjansi awo wali amakubo agakutwala ku Hillside View Apartments ejjanyi. Bw'otuuka ku ejjanyi ku church awo definitely oba ekipande okiraba Hillside View Apartments, ate nga ne bw'obuuza era basobola okulagira omuliraano mulungi nnyo. Apartments zirimu buli kimu, transport okuva ku airport nga ddala wabwereere, so nga ate ne wifi n'ebirala byonna ebigenderako kwebiri, teweetaaga kweteeka kintu kyonna, zirimu buli kimu, ziri fully furnished. Dokita waali era ennamba yange esembyayo 73 gye mba muyitirako mbwe mwagala ennamba ya dokita ne program nayo nagitaddeyo awo, dokita nga yeeyogerako. Ennamba ye kweri osobola mukubira direct oba ogenda ku WhatsApp, ne mugenda ku WhatsApp naye kwasinga okubeera dokita. Ennamba esembyayo 1015 ennamba yange, sooka ogyesonyiwe ku WhatsApp oba osobola ogikubako ogikubeko naye gyesonyiwe. Kati Lubongoya atunnyonnyola ku nsonga abantu gwe babadde n'ebibuzo bingi bye beebuuza kasokedde nga tuva mu kalulu, kati azzo tutangazaamu nga Secretary General w'ekibiina agamba ki. Basiba ne banyabo nga bulijjo David Louis Lubongoya. Olunaku olwaleero nze kwogera ku nsonga gye ndaba etambula. Olunaku lwajjo tubadde ne press conference ku Kitebe ne twogera ku nsonga ez'enjawulo ne tuwa update eri eggwanga, naye mu nsonga ze twogeddemu nsonga y'okwenkaleginga abantu baffe abalina emisango okugitwala mu kooti. Era ndabye abantu abamu nga bakimisinterpretinga, abalala deliberately nga bakiteekamu ebigambo byabwe n'ebirala bwe bityo. Ndowooza nti obaoliawo kyalibadde kikulu okclarifyinga. Mukimanyi bulungi nnyo nti buli kiseera tubeera twewuuba mu kooti ez'enjawulo ku nsonga ez'enjawulo. Abantu baffe bwe bakwata tugenda mu kooti, abantu baffe babawamba kati nga deputy presidents baffe ababiri bwe tutamanyi wawe bali n'abalala, tugenda mu kooti eyo ne tuteekayo habeas corpus applications, kubanga kiba kikulu nnyo okuziteekayo okutwalayo obujulizi obwo. Oluusi tufunayo bwenkanya, oluusi tetufunayo bwenkanya, naye tugendayo mu kooti ezo kubanga it's one of the fronts ze tukozesa okulwana. Kakati twakava mu kalulu, akalulu kwa president twava ne tubategeeza nti tetugenda mu kooti olw'ensonga ze twalaba ku mulundi guli. Naye kakati ku nsonga z'abaana abantu baffe bakansala, ba MP, ba meya n'abalala be babbye, simanyi omuntu yenna lwaki abeera badiscouraginga okutwala emisango gyabwe mu mbuga z'amateeka ate ng'akimanyi nti abo abantu balina obujulizi. Omuntu ogenda kusanga ng'alina DR form zonna eziri awo eziraga nti yawangudde akalulu. Weewaawo nga bwe mbagambye jjo, tetugendayo nti tumanyi nti wali 100% bwenkanya. Twakiraba ne ku mulundi guli twatwala emisango mingi nnyo, egimu ne bagifutyanka n'ebirala bwe bityo, naye twagendayo ne tubeera ku record. So abantu baffe bangi nnyo twabagambye jjo nti abakulembeze bangi nnyo ba meya, ba kansala, ba MP n'abalala be batalangiridde mu bumenyi bw'amateeka obw'ekitalo. Kakati abantu bwe baba batuta obudde ne bakunganya obujulizi bonna lwaki obeera ba discouraginga okugenda mu kooti okuteekayo emisango egyo. Kakati oli asobola okwebuuza ekyo nno kitegeeza nti we tutunudde wokka no nedda, kubanga mukimanyi bulungi nnyo nti struggle ebeera ne fronts nyingi nnyo. Struggle ebeera ne fronts nyingi. Court is one of the fronts ze tukozesa mu lutalo oba mu lutabaalo lwonna lwe tubeeramu. Mu abasoma ebyafaayo, abasoma ku apartheid, abasoma ku ntalo zonna ezibaddewo emyaka gyonna, abantu bagenda mu courts si kuba nti baba basuubirayo bwenkanya 100%, naye oluusi tugendayo ne tufuna chance n'osangayo omulamuzi ng'ali soba n'akuwa ne judgment ennungi. Naye ne bwaba batakuwadde judgment ennungi oba obadde ku record, era kyova olaba ebiseera ebimu bannakyemalira bwe baggwa egyo emisango bagirevisitinga abantu gye baawaaba, abantu gye baateekayo, naye bw'oba tebaguteekayo kikyoba osuubiramu. So nga bwe ngambye ku kya president twatuula ng'ekibiina ne tugamba tetugenda kuteekayo musango era ne tuwa ensonga zaffe. Naye kakati era ne tuzeemu ne tutuula ne tugamba nti bano abantu baffe balina obujulizi bwabwe all across the country. Lwaki obujulizi obwo bufa togeeyo tubudismissinga ne tugamba tebulina kibutegeeza, ne tugamba bugende mu courts. Naye ate ekyo tekitegeeza nti fronts ez'endala ez'okkabanja ziba zivuddewo.
Ebanga lyonna tubadde tubagamba president yamala enako ezisuka mu 10 ng'atambula mu ggwanga lyonna nga encouraging abantu okukanoonya, okukalonda, okukakuuma, okukabanja. Era yabategeeza nti obuvunaanyizibwa bw'okukabanja si bwa bakulembeze bokka, si bwani obwo obukulembeze obwo obuvunaanyizibwa bwaffe nga bannansi nga bannayuganda. So tuba tu-encouraging abantu baffe nti naawe ng'omuntu kola ky'olina okukola, naffe tukole kye tulina okukola. Ffe omulimu gwaffe olaba buli kiseera tuvaayo ne tukubiriza abantu ne tubabuulira ekyokukola, abaana baffe abaavaayo ne beekalakaasa ne tubafunira balooya ne tukola ki. Of course embeera yaliwo twagiraba, abantu baffe mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo baavaayo ne bagezaako n'okwekalakaasa ne babakuba amasasi ne babatirawo. Olunaku lwakyo twabagambye nti nakyemalira talina kubeera comfortable kubanga okuba nti kati abantu tebali mu kwekalakaasa tekitegeeza nti tebasobola kwekalakaasa ku demandinga ddembe lyabwe kubanga era olunaku lwajjo twabawadde example z'abanakyemalira ababba akalulu ne balowooza nti biwedde naye abantu ne babalagako nti tebinaggwa. So ezo embeera zonna abantu falina ozitunuulira naye ate kineewunyisiza nnyo okulaba nga waliyo abantu abadiscouraging abantu okutwala obujulizi bwabwe okubeera ku record. Kiba kyabwewuusa ennaku ezo mubadde mulaba buli wabamba abantu baffe tugenda mu courts ne tusaba habeas corpus. Abantu baffe bakwata tugenda mu courts zennyini ne tusaba bail. Juzi ababaka baffe abayiseemu Honorable Nkeletanyi, Honorable Nakwedde, Honorable Sewungu, bano abasajja ba NRM baali bagezaako okubabba. Bagenda mu courts ezo ne babanjibwa obuwanguzi bwabwe era courts ezimu ne zikiriziganya nabo ne zimaintaininga obuwanguzi bwabwe. Newankubadde kati ng'e Masaka oyo mulamuzi bwe yagezaako okubifutyanka n'abuzaabuza era abalooya baffe ne Honorable Nalubowa ba withdrawing ne bavaayo. Naye bakola ki? Badda waka ne beebaka? No, basalawo nti bagenda kujulira mu kooti eddako mu high court. So mbasitegeera omuntu yenna abeera ayogera bw'atyo kubanga courts osobola ozitunuulira nga platform endala ey'okulwana. Era oluusi tubeera lake n'osanga omulamuzi nga mulungi ng'agenda kutunula ensonga mu butuufu bwazo nakuwa obwenkanya. Awalala n'otafuna bwenkanya naye n'obeera ku rekodi ne batagamba nti ate lwaki tewateekayo omusango. Ate n'ekirala ekyewuunyisa bw'oteekayo omusango owulira abantu boogera ebyo, bw'otaguteekayo ate lwaki temugutaddeeyo. Simanyi bwe mubadde mulaba abantu kati nga wano mu Kampala Central mubadde mulaba abantu bagamba naye lwaki toteekayo musango. Batubba misana ng'ensi yonna eraba nga abalonzi bo bennyini bagamba twagala mugende mulwanirire obuwanguzi bwaffe. So obeera ne conflicting ideas bw'oguteekayo abamu bajja criticizinga ate bw'otaguteekayo bagamba kiraka babawa ssente ne muguvaako omusango gwabwe. Ensonga newankubadde tozisuubira mu 100% success oba ki wabula twala obujulizi bubeereyo n'oli kubanga bw'otagutwalayo obeera wadde comfort abo bonna ababba kubanga bwe bakubba ne bakola kati nga bwe bakola Comrade Najja, bwe bakola Chairman Nyanzi, bwe bakola Comrade Rice Alex Mufumbiro n'ogamba nti nze obujulizi bwange kangende nebake nabo mu kisenge kyange nemu obujjayo. Mbadde ndowooza nti awo oba okolera awo bennyini ababba akalulu kyova olaba ababba akalulu baba DR forms baba balwana nnyo okufuna DR forms ezo baba bagezaako nnyo okutta obujulizi. Lwaki? Kubanga nabo bakimanyi toluusi kitukolera oliba exposing anogenda mu court no exposing obujulizi bonna kyova olaba tebakyagala. So abantu baffe ndowoozeza nti tulungamye abantu baffe bakimanye nti struggle ekyagenda mu maaso. Struggle tugirwana mu fronts ez'enjawulo. Okwekalakaasa is one of the fronts. Ogenda mu court is one of the fronts. N'emitendera gyonna emirala gye tusobola okukozesa okugenda mu maaso. Olunaku lwakyo twayogedde ku nsonga nnyingi nnyo naye ate n'alabye abantu bapiikinze ku ekyo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Of course n'alabye abantu abasinga bakitegedde naye eno video njikoledde abo abatonotono bendabye nga oba oli awo babuzaabuzibwa oba nga deliberately bagezaako okubuzaabuza abantu. People power, our power. Mwebale nnyo.